Kwaniriza nnyo ku mukutu ogwa Babi Television Uganda era nenkwebaza gyonna gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero. Tuyama okubanga tukutuusaako ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda, naddala nga ensonga zikwata ku muntu wa wansi nga kw'ossa n'amawulire agavudde mu kibiina kya National Unity Platform. Bingi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga, ebibadde gy'otobadde era by'otosobodde kubanga olaba ku ma-TV g'osiiba olaba bulijjo, era ng'olunaku olwaleero ebimotoka bya ssente mbu birabiddwako nga bifulumizibwa eggwanga lyattu erya Uganda nga bikuumibwa mu security ey'amaanyi. Ngenda kuba nga nkuwa akatambi kano okeerabireko bulungi nnyo. Ng'ab'omu Lubigi bakaaba tewali compensation yadde oba tewali kubaliyirira yadde n'ekikumi, nga mu malwaliro temuli malagala, ng'abaana waliyo abaana abasomera mu miti. Waliyo abaana abasomera mu miti nga tebalina na classes. Enguudo nga zikyalimu ebinnya, ssente ziri mu kufulumizibwa ggwanga lyattu erya Uganda. Gulowooza ki ekiddako? Ngenda sooka nkuwa akatambi kano okalabe bulungi nnyo, wabula nnyongera okujjukiza nti watanaba kubanga osubscribinga nsabye okwate ku kigambo subscribe, osubscribinge ku mukutu guno gwa Babi Television Uganda. Ngenda kuwa akatambi kano okalabe bulungi nnyo era ngenda kukusaba oyongeze ku volume ey'essimu yo oba kyonna ky'oli mu kukozesa okubanga olaba akatambi kano. Osooka olaba ebimotoka bifulumya ensimbi mbu nga bifulumya ssente okuviira ddala mu ggwanga lyattu erya Uganda, nga bizitwalawa mpaawo amanyi wa gye batutte musimbi ogwo. Kankuwe akatambi kano, wabula ngenda kukusaba okasaasaanye nga bw'osobola. Kwata mu kigambo share, katambule nga bw'osobola. Bw'osobola otaginga bataginge mu comment section basobole okubanga nabo bafuna ka notification oba nga bategeezebwa ku nsonga eyo mu mbeera yonna. Kankuwe akatambi kano n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo atwongere maaso n'ensonga. Mazima ddala weetegereze vidiyo eno. Munansi akaabo obwavu bulinga obwavu laba ebimotoka bya ssente. Ebyo bitisse buwumbi na buwumbi. Mundu ze ziwerekera. Batwala ssente yammwe. Kubanga kiraga bulungi nti omuntu ayeeyiyo, omuntu omunaku, omusolo gw'eggwanga asasula ebitundu 52 ku buli 100. Ne be tuyita abagagga tewali asasula ssente ze musasula. Gwagula akawunga buli lunaku ng'onoonya kilo ya kawunga eyo gy'ogula ogiraba we baya 1500 oba 2500 ogiteekako 5 buli lunaku. Omusolo ogusinga mu ggwanga guli eri ggwe omuntu ayeeyiya, ggwe omuntu omunaku ayita mwene embeera. Naye n'oguwaayo bo babeere bulungi ne famire zaabwe. Laba ssente ya Uganda weekulukuta. Yiyo bagitwala, leeta ddaba vidiyo eno. Ebyo bimotoka bya ssente. Bimotoka bya ssente mu Uganda zikukulibwa, zijjudde mu maka gaabwe, zijjudde mu mafaamu, bazisimira ebinnya, banka gye muziteeka gye bazijjaalaalire bazitwala. Ogenda ku banka tolaba ssente eyo. Nimwe abatanyiigako kiraga ebikolobero bino byonna Museveni byabakola muli bamativu nabyo. Kyova olaba Museveni akyabeesibyeko, temusobola kulaga butali bumativu. Mulaga muli bamativu na bino ebikolobero ebibakolwako. Naye ffe lwaki tetunyiigako? Bannayuganda afukamidde. Tunyiigeko ku lw'ensi yaffe. Tunyiigeko. Ndi wano mbasaba, ndi bakuma mu muliro. Alaba vidiyo eno gisharingireko munno. Mbasaba tunyiigeko. Bye bino Bobi Wine bye yabagamba muveemu akatengo. Bobi Wine tasobola kukugamba direct nti sawa yagenda kulaga butali bumativu tugende twekalakasi. Kuba bajja kuyimirira ku yomu. Naye munna Uganda wonna woli osobola ositula obusungu buno. Obubaluwa ne butandiko yita bu message ne buyita bu WhatsApp group ne buyita. Ensi yonna ne tusituka. Buliwo wali omanyi buli woli ne tusituka. Akasajja kanu tukateekako mu kaseera akazibu. Nkuba akafaananyi ng'olunaku olwo lutuuse, nange nzaalisooka mu paliyamenti ye Uganda okugiyingira. Kolo we liba ssasi njagala linkubwe mu lubuto, njagala linkubwe mu kifuba.
neteriri nkuba mu mugongo mbumbadde mbadduka never ndi Uganda wano simu abalina ebyo ebikuubo bafaza yabibalagira Uganda ukawo osanga ekyo ekikuubo mu sealing mu sendala tebiriyo bateri ba designer ndi Uganda wano tano ate sinzenzeka wali abalala ngana bembeera bajetamwa teri dembe lye bagula teri dembe lye bawaayo sente nti oba kinedde dembe lya kabuli ne Museveni yadiringa bibye n'agenda n'atwala akabuli n'atta abantu eruweero eddembe tulina kufa lwakiri abaana baffe baliganyirwemu ku Uganda ey'enkya tukikole much respect nkimanyi olunaku lugenda kutuuka munyiige bantu mmwe nendi wano mbasaba kunyiiga ensonga bwezi weziri mbagambe ki ekirala bannange kubanga ekyamazima kyo kiri nti bannayuganda tuli beebafu 100 ku kinnaakyo bwe baba nga basobola okubba ssente zammwe bwe batyo ne bakera enkya ne babongeza omusolo mmwe mugusasula naye ne musigala nga mutudde muzinze magulu kale Israelo mugazinge ebijja kabibanyige mujja noonya gye muddukira nga temulabayo munansonyiwa olw'ebigambo ebibi oba ebikyamu oba ebikaawu naye kyamazima nange nina obusungu ku bannayuganda batasobola kuvaayo ne basituka baogerereyo mu kimugunyu nti omusolo naye tebasobola kuvaayo kulaga peaceful demonstration nga Kenya gye bakikoze. Imagine just a bill, finance bill 2024 yesterday banna Kenya abaana abato naye mwe mudda ku masimu ne mutandika okuleekaana. But anyway, sigenda kubanga nsukka wa olunaku olwaleero wabula ngenda nyongera okujjukiza nti ebigambo by'owulidde mu katambi ako tetuvunaanyizibwako nga badduka nnyo omukutu guno gwa Babi Television Uganda bya muntu Ssekinoomu yalabikiddwako mu katambi ako naye bannayuganda one day munyigeemukko bannange tukooye oba mwabatakoowa mwabaaki. I'm so sorry okuyombera mu video naye bannange it's very emotional. It's very emotional. Everyone is suffering, buli sector ekaaba. Naye mutudde mwezinzeeko muzinga mimonde waka mugizinge najo wanagifuuyira omuddo. It's all about you. Sigenda kusukka waawo. Lwaki tetunyiigako bannayuganda afukamidde tunyiigeko ku lw'ensi yaffe tunyiigeko ndi wano mbasaba ndi bakuma mu muliro alaba video eno gisharingireko munno mbasaba tunyiigeko bye bino Bobi Wine bye yabagamba muveemu akatengo. Bobi Wine tasobola kukugamba direct nti sawa yagenda kulaga butali bumativu tugende twekalakasi kuba bajja kuyimirira ku yomu naye munnayuganda wonna w'oli osobola ositula obusungu buno obubaluwa ne butandika oyitaayita bu message ne buyitaayita bu WhatsApp group ne buyitaayita ensi yonna ne tusituka buliwo wali omanyi buli w'oli ne tusituka akasajja kano tukateekako mu kaseera akazibu nkuba akafaananyi ng'olunaku olwo lutuuse nange nzaalisooka mu parliamenti ye Uganda okugiyingira. Kolo we liba sasi njagala linkubwe mu lubuto njagala linkubwe mu kifuba naye teriri nkuba mu mugongo mbumbadde mbadduka never ndi Uganda wano simu abalina ebyo ebikuubo bafaza yabibalagira Uganda ukawo osanga ekyo ekikuubo